Kadama TV. Nansubuga Agnes ali mu buzibu nga yeetaaga buyambi. Kampani gye yagiramu egaanye okumuyamba ate ne gy'ali nabo obuyambi tewali bwe bamuwa. Tufunyeeko mukwano gwe wano akoze alamu n'abeera nga atubuulira nti waliwo obuzibu bukwatagana ku Nansubuga Agnes. Tugenda kuwuliza mukwano gwe biki by'agamba ate ne Nansubuga Agnes yennyini naye asobole okubeera nga yeeyogerera. Mr. Kadama wasize otyo olwamugamba ki? Mr. Kadama oyo omuwala ate nkusindikiddeko ali mu buzibu, embeera gy'alimu si nnungi. Bamusibira mu kiyumba yagira mu kampani ya Golden Arm naye temuyamba. Bamusibira mu nju lwe baagadde bamuwa emmere kyokka right now mulwadde ate talina buyambi bwonna bambi. Mr. Kadama badde nsaba omuwala oyo mutaase omuyambe bambi. Mbadde nsaba ne bazadde be bakimanyiko embeera gy'alimu naye bagamba oba kampani bagikyusa nno ate omwami tebabayamba anyway. Yes, Mr. Kadama oyo omuwala bamuyita Nansubuga Agnes, nnyina ye Naziwa Anet. Nnyina ye amannya ge we bamuyita munange Mr. Kadama. Tunasanyuka nnyo bambi nga muganda waffe bamuyambye bambi. Mr. Kadama kyebaleko wasibye otya ssebo? Tusiima nnyo empeereza yo mukama waffe. Mr. Kadama kyembadde ngamba omuwala embeera eyo yongera kubeera mbi. Mulwadde nnyo simanyi nakumanya Mr. Kadama wona atuyambamu. Nansubuga Agnes embeera eri mbi nnyo, mulwadde ate gye bamusibira ebyokulya bye baagadde bwe bamuwa. Mama, ennamba ye yannannyini kampani era nagira mu kampani bagiyita Golden Arm. Eryo eddoboozi lya Nansubuga katweyongereyo okubeera nga tuwuliza Nansubuga omuwala ali mu buzibu. Embeera gye ndimu basibira mu kiyumba ne bamala ennaku nga tebampa mmere naye wabeerawo sikomu gwe kati emmere bampa naye nga bansigyako ebinjogerako byonna. Kati essaawa eno omusujja gunnuma naye ne we mbalaajanira nti omusujja gunnuma tebajja nti abantu bali mu ddwaliro naye nga ndi mu kiyumba obutafuluma. Obutafuluma mwendi baavuga buvuzi ne bandeeta eno okunzigyamu bannange. Ennamba nze bandeeta nga tukola overtime badde mu enkola nga olwedde tubadde positeros nga batukola overtime nga tugenda tukola 8 hours naye nga tukola 4 ku makya n'olweggulo 4 bwetutyo bwe tukola. Kati era ne wenavudde omusajja oyo yatuyimiriza okukola twadde baana 2 n'atumala n'atugamba leeta obukadde 2 basabye tikiti mudde wammwe tumugamba tetulina ssente n'atugamba adde olunaku lumu nga mulese mujja fiirwa buli kimu. Munnange nambuuza agala tutta temubimbuuza. Kati awo naakola ki? Ne tuyitayo olunaku ne bajja omukyala sona nabanajja n'atumanja ssente tubanga mutye twamugaye tulina ssente. Kati bwe bwakya ku makya omukyala najja n'atugamba mudiiru abagambye kampani emugambye teri kuddamu bawa mmere naye sirika kuba munnange yali ageze nabanga balaba abaana bakeefulumye bagenze kukola mugamba neesipuuna nambuuza kiki nemugamba nsonga ki etuliisa emmere tusimanyi nawe mudiiru wagamba. Kati olweggulo najja yennyini mudiiru omusajja n'atugamba temugenda kuddamu kulya mmere okubaza obukadde 2 basalire tikiti ezo ennaku ze munaamalawo nga wembazitumiza tikiti mujja kulya naye mbadde mulese temugenda kulya mmere netusirika. Kati netuddayo waggulu batuli omukyala gyatugamba bagambye
mudiru agambye mbu okimanya mukole wiiki 2 abatiteekanyiza tikiti konzeze munzizayo waffe kuba mbonyebonye ekimala nkooye mamwagala muzeeyaffe siddamu kukola kati netusirikayo ennaku 2 tebatunyega naffe netubanyega ne batuyita nti mukole wiiki 2 mbasabye tikiti emudde ewammwe ko munange tuzikole agi enzikola nali nakakolako ewa ennaku zaali 2 nandeeta nansalira amagezi mugende tayiifu gyenkuweereza okole omwezi guno December agweko ne January agweko nkutike ng'ayogera nga tayogeza bukamwita bw'atakola kyayogera ng'omuntu mulamu banne ne bagamba alayikala okusa omutima genda nange ne ngamba nkyayagala okukola kankole ki kangenda osanga nafuna ne buweerero nga muviiridde waali bwe natuuka ne bantuusiza ku woofiisi omwami gwe nasangamu yenjijako binjogerako nagala drive muvuga omutwale drive navuga nantuusa ali mu kizimbe mwindi kati ssaawa eno